kati nga NRM yakamaliza akamyufu kaayo ne NUP eyingidde mu nsiike era ng'egenda kutuvuga okumala akabanga. Kikyentegeeza nti bo nga bamaliriza aba NRM kuba kati abasinga tubategedde gundi yakwatidde NRM flaga wano kati ne NUP eri mu mbeera ya kusunsula era nga wetwogerera batandise okusunsula nga 28 katono nnyo soko tuyisizeemu awo tulabe engeri schedule yabwe wetambudde such that omulabi waffe atambula bulungi n'okumanya twali buzibu osobola okukabayisizaamu awo. Vetting for Kampala local government 28 vetting for Wakiso 2 paka 7 August vetting for sub-regions local government noze wasigadde yes kijja kutandika nga 8 13 then vetting for local council 5 LC5 persons city mayors and KCCA division yetandika 14 mpaka 18 gomunana kadeni abaka ba parliament awo usinga nnyo okwagala awo nga 27 okay kakati August kati nange kamala okwetegereza kati ekitegeeza wano mu vetting yaabwe process balaze nti bagenda kutandika na Kampala naye ku mutendera ogwa government ez'ebitundu batandike ne Kampala bakwataganye Wakiso baddeko ebitundu ebirala ebitundu byonna ebisigadde kati bwe bamaliriza eyo process bagende ku mutendera gw'aba LC5 ne ba meya ab'ebibuga kati bwe bamaliriza awo bagende ku babaka ba parliament exactly awo wasemba kati guno wona busiki embaga eri wano nga 2 kakati ekiri omanyi ekiri mu bantu kati waliwo embeera ey'obunkenke bagamba abantu tebakyebaka abawagizi basula basamira abawagizi n'abo be bawagira oba beesimbyewo lwaki nti buli omu agamba banaawa wange oba banaawanze kati kyekiri ku NUP wakati nga twakava mu process ey'okusonda ssente okuwanirira oba okusupportinga ekibiina kati buli muntu era ndooza walaba process eyo abawaayo baweesangayo maanyi bidi kakati abamu baali balowoozezza nti kiyinza okuba engeri y'okugulirira n'asinga ssente naki naye omumanyi Kyagulanyi tagenda era yagamba katusuubire nga bwebinze bwenaakolaki bwenaatonnya kakati mu vetting eno era bakugamba nti almost 60% ku NUP maanyi g'abantu ground kakati bo buno obubonero buno biki technicality ziyande zijjamu nga kukatiriza nti niwankubadde olina amaanyi g'abantu naye wasoma niwankubadde olina amaanyi g'abantu olina obusobozi obuteesa obulwanyisa ne campaign kati ensonga yange oza lwaki nupe gavumenti tusooke na Kampala ne Wakiso nkulowooza omusajja asookerwako kitusooke na kumpi naye bw'ogenda mwebuzibwa nti wasinga okubeera enkalo Kampala yaabwe egendereza w'osibuka olina okubeerawo n'emiranire emiggumivu olina okubeera ng'oli tekiniko nnyo ekimala nti nga bw'otunuulira bw'oba olonda ono bw'otunuulira ne neighbor yaleesaani nti eri kyakulabirako ekibiina A kirense musajja Kasolo ekibiina B nekiyita Kamana nedda kale tugambe nti ekibiina A kirense omusajja Kyewalyanga osegete ekibiina B nekireeta omusajja Nicodemus kakati gwe ekibiina E bali tunulira amaanyi g'abali Kyewalyanga ne Nicodemus nga nawe tunaweerezaayo Kyewalyanga nga tunaweerezaayo gali wangu okitegedde awo ate nga Kampala okimanyi eringa motherboard abamanyi ebya kompyuta babimanyi eringa nga motherboard nti bwekulema
ne wala basobola okulema kubanga ate biri byalo nnyo jjukira bagamba Nuupu terina buwagizi ludda mu byalo kati Kampala olina okugisooka ng'okyalina amaanyi nga bagenda bikola ku secretariat nga bakyali soba nga bakyasobola okutunulira buli kaki ebiri ebyagundi biri byangu ebyomuppi byangu lwakuba abantu babizibuwaebyomupi byangu kyebifuukidde ebizibu nti abalabika nga balina obusobozi bangi omanyi nti eno mu local governments tulinayo abantu ojja kusanga nga abaagala obwa kansala bangi naye nga kyangu nnyo okugamba nti ono abasingako naye kati waliwo ewantu wamu nga waliwo enkalu kati tugeze ojja genda awantu nga waliwo tugambe waliwo Baseggona waliwo gundi walukagga tugeze ngeze nti ngeza bugeza bataddewo n'omubaka ali ku ddala lya Nambooze waliwo ne ali ku ddala lya Ssemujju kati abo bonna abantu okutwala obudde okubalonda olusi kikalubamu ba MP naye ku kansala kyangu gamba Yesu n'ayagala atuwagira naye talina busobozi buddukanya campaign nabangu yalitali nende kale olaba local government mugiyisaamu amaaso ne local government ekintu ekikyasinze okubeera nga kyetaagisa okukwasibwa n'obwogendereza kubanga politics asookera eno wansi ku local government bali ba MP bali bayaaye tebalina nnyo nebibakolaki bibateeseza kati nti okulabirako si gamba nti kuwaala naye omusajja nga Walukagga entalo zaalwanye ekyengeraawo okitegedde zaalwanye ekyengeraawo ng'olabira local government yani kansala wange sendi owa Frank okitegedde oli omwana akola kwegamba awo wansi eri omupi oba ogenze kuwummula kuba kati okitegedde kuteesa kubaga mateeka nga bwogambye nti si kuwaana waliwo oyo musajja gwe nkugambye sendi owa Frank we muduuma eyo kansala naye ndowooza buli kadde omulabanga mu mawulire ate ng'akola ekintu ebituukira ddala ku bantu nga bwogambye nti gundi local councils babeerera ddala ku bantu be basookerwako kati so mu local councils tutunuulira ani naani LC3 ne tutunuulira mu local governments local governments mutwaliramu ne ba chairperson LC5 ne ba mayor ne ba meeya kituufu just bali baagadde kubaawula bwawe nti abasite kituufu ne ba meeya then ba LC2 olowooza balo okulonda kwategekeddwa LC2 biringanga ebya LC1 tebyagootaanamukko ndowooza okulonda naye ndowooza LC1 naye abeera mu local government kubanga local council abeereyo naye kati ebyo byo gavumenti enategeka kulonda kwabeerosi babyongezayo enkya neggulu kati bwe tusobola okubeera nga tulinga ababyesonyiwasonyiwa mukko